Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange nno tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa ow'okubiri era nga olunaku olwaleero tutandise essuula ey'omukaaga n'omutwe ogugamba nti Uganda etandika okwetegekera okwefuga. Okulonda obutereevu ababaka ba Legiko mu Novemba wa 1958 kwaliwo mu bitundu ebikiikirirwa oba ziyite constituencies 10 kyokka mu bifo by'ebitundu 18 ebyali bisaliddwa mu Uganda yonna. Ebitundu bya Buganda ne Bugisu tebyalonda so nga Nkole yasalawo okulonda butereevu. Ensonga enkulu eyagaana Buganda okulonda yali ya gavana okuva mu Legiko, kubanga Buganda kye yataputa nti olwo Bungereza yali emenya endagaano. Buganda yatwala okwemulugunya kwayo mu kkooti enkulu eya Uganda esalewo. Looya wa Buganda eyava e Bulaaya Phineas Kyusi yasaba kkooti esalewo ku nsonga zino. Legiko mu kiseera ekyo si ye yali yeemu ne Legiko eyali eyogerwako mu ndagaano ya 1955. Ensonga ey'okubiri, Katikkiro tateekwa era talina buyinza kukola nteekateeka za kulonda babaka kukiika ku lukiiko olwo nga bwe lwali. Ensonga ey'okusatu, okutuusa ng'obukiise buzzibwa nga bwe bwali mu kusooka, tewaaliwo ntegeka yonna esobozesa Buganda kulonda babaka baayo kutuula ku lukiiko olwo. Omusango bwe gwamala okuwozesebwa ne gusinga Katikkiro wabula n'ajulira mu East African Court of Appeal era nayo ensala yaayo yali nti era Katikkiro gwamusinga. Abalamuzi bagamba nti tewaali kiraga nti gavana yali waakubeeranga mu Legiko ebiseera byonna, naye newankubadde Buganda omusango gwagisinga era tebaalonda babaka baabwe okutuusa mu 1961. Bwetyo Buganda nesigala wabweru w'olukiiko olulina obuyinza obufuga Uganda. Ebitundu ebirala ebya Uganda ne byeyongera okunyweza ebifo byabyo mu kukulembera Uganda. Era ebintu byali bwe bityo okutuusa mu 1961 okulonda okulala lwe kwabeerawo. Ntuuse nno ku mutwe ogugamba nti Obote abajjulamu UNC oba giyite Uganda National Congress. Ebyava mu Buganda okuzira Legiko nga bikyali awo. Ku nkomerero y'omwaka 1958 abakulembeze ba Uganda National Congress, ekibiina ky'obufuzi ekyali kisinga obunene mu Uganda, baagwamu nnabe bwe baafuna obutategeeragana ne baawukana. Apollo Milton Obote Kawenkene n'agenda n'ekiwayi kye yatuuma Uganda People's Union, oluvannyuma kye yakyusa n'akiyita Uganda People's Congress. Kigambibwa nti era ekyavaako omutawaana lwakuba nti Uganda National Congress kyali kikulemberwa kumpi Baganda bokka. Olwo abatali Baganda ne balowooza nti basosolwa kwe kutondawo UPC nabo basobole okufuna ekibiina ekyabwe era mu kyo obukulembeze obw'okuntikko bwatwalibwa abatali Baganda. Newankubadde Abaganda abatonotono abaabeegattako nabo baafunayo ku bwami obusaamusaamu. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti Uganda Constitutional Committee mu kiseera kyekimu Museenene wa 1958 Legiko empya Buganda gye yazira bwe yatuula, Governor Crawford yayanjulira ng'ababaka bw'ayagala okulonda akakiiko ak'enjawulo kabuulirize wonna ku by'okukolawo
constitution esaanira Uganda era n'engeri y'okulonda ababaka abaligenda mu Legiko mu 1961. Eyali ssentebe w'akakiiko akaamanyibwa nga Uganda Constitution Committee yali JV Wild, omu ku bakulu mu gavumenti enkuumi. Kaaliko abazungu 3, abaddugavu 10 n'abayindi 2 era ne katandika okukola omulimu gwako mu February wa 1959. Kaakola mu kiseera ekizibu ennyo okubanga we kaatandikira mu mwezi gwe gumu ne wabaawo akeediimo kuula amalungi akaasannyalaza obusuubuzi bw'abayindi ne kabaleka nga bafumbya miyagi. Ne gavumenti enkuumi ne kagisuzanga ng'esimbye enkokola n'etandika n'okulumbagana Kabaka Muteesa ataakalinamu wadde eddoboozi. Abange ebyo nno sijja kubisusaako wano wabula munninde mu kitundu ekirala ng'ate munnange mbawa ebirala. Kaŋŋende ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate olundi. Ayi Katonda kuuma Namulondo.